Nyiikira okunonya Katonda mu buli mbeera bwe bubadde obubaka bw'omusumba Lucius Bujingo ow'ekkanisa House of Prayer Ministries International mu kusaba kw'amalya g'ekyemisana. Kye tuba tumunoonya oba etonnya oba gwaka kubanga bw'ayogera atuukiriza. Kye tukola gye kiri okusaba n'okusiiba nga tusaba ekyo kye yasuubiza kituwe. Bw'osuubizibwa kikukakatako okunoonya ekyakusuubizibwa. Bw'osuubizibwa kikukakatako okuba nti kati ate ogoberera kye baakusuubiza okifune. So njagala kubategeeza nti mwe mwenna abapasuwinga ku solo tubayita ba pursuers temugenda kuba miisi mu linnya erya Yesu. Omusumba Bujingo agamba nti Katonda wakufuula ebyo byonna ebibateganya. Bingi ebibadde bikuyuuzayuuza, bingi ebibadde bikunyeenya, naye ojja kutuuka ekiseera ng'oli established, ng'osimbiddwa. Zikubire Katonda. Ojja kutuuka ekiseera ng'osimbiddwa, ate si kusimbibwa busimbibwa ng'oli munywevu. Buli lunaku olina ky'oyongerako. Kijja kutuuka ekiseera nga bye waakayongerako ng'okola nga bw'osaba, kati ng'omulabe ne bw'agezaako atya takyalina kyakukola. Munnabuddu Bujingo akkaatirizza nti Katonda wakubasanyusa mirimu gyabwe gye bakola mu kusaba kw'okuyita mu kiro ku Lwokutaano luno ku Canaan Land tebasubwa essaala. Ennaku zino njagala kusabira nnyo ne mu night prayer eno. Nja kusabira nnyo abantu ababadde mu bizinesi nga ziganye okukwata. Night prayer ya ku Lwokutaano luno nzikiriza Katonda nti egenda kuba ya ssaala nnyo, naye nga njagala kusabira ebibadde biganye okukwata. Kubanga agamba kati nteredde ate ne wabawo ekyekiikawo. Bw'agamba nti muliweebwa amaanyi, amaanyi si ga kutuula butuuzi, amaanyi ga kuyita awabadde waganye. Bizinesi ebadde eganye okukwata ejja kuyitawo, naawe ogenda kwewuunya mu linnya lya Yesu. Omusumba Bujingo yeebazizza abakkiriza okwerekereza otulo banoonye Katonda. Mwebale. Amakubo gakwatidde abantu bambuka bawaguza mu nkuba etonnya eganye okukya. Keberenga ne ku Lwokutaano enaatonnya n'ekiro ng'enaatonnya. Ayagala amaanyi ago. Ebintu bino bibeera bya sizoni. Toyinza okugamba nti Mukama gwanaakutegekerayo sizoni eyiyo. Show up. Okusaba n'okusiiba okw'ennaku 14 kwakatambulako ennaku 10 ku mulamwa gw'okujjuzibwa amaanyi mu buli kimu. Byakintu Ismail, Salt TV, Omunnyo.